Omukyala tolowoozanga omuwendo gwo guli mu bufumbo nga ate obufumbo nga bulina omuntu omukyamu. Abakyala abamu tulemedde awantu we tutayagalwa lwa nsonga ki? Bannange bwe nnaavaawo ekkanisa eno eneeyagala enaagamba ki? Kristo yagifiirira, togenda gifiirira. Alyogo ekifaananyi ky'ekkanisa muntu omu yagifiirira. House of prayer nene otuula eri emabega gye bakubira emigobbaawo, olowooza bw'ofa pasita amanya? Olowooza anaaziika? Abaana bwe bagenda osigala nga bamulekwa ng'olina omusajja akwokya pasi ekiro, n'olimba banno anti nabadde enfumba, owolereza omutujju. Lwaki? Anti kati olaba nnaalaga wanze nzirewa ewaffe, kasita otandika otegeera nti omuntu ono takyakwagala, totambula mbwoti. Tandika kati okulowooza, jjirwa amagezi, tandika okukolerera gy'onoolaga, okeera omulage value yo. Bw'abaddala akwagala akomewo akukime, naye nga this time akukimira ku tamuzizo, kubanga oli wa muwendo. Naye abaami abamu balowooza batuyamba okutwagala, twadiba, tetulina bazadde, oli mulekwa, oli awo tolina kyofaanana, anti tolina mulimu, tewasoma, kubanga gwokkiriza. Oyinza okubanga tewasoma, funa ekyokukola. Tomuwa maanyi ago kulinnyako, si mu buno nti malala. Naye omuntu akutulugunya ng'agenda kutta, toliweereza Mukama, tolibeera wa mugaso. So ng'omukyala golokoka ogambe kati ngenda kwerwanirira n'abaana. Omusajja bw'aba yeetaaga ssaala, yingira ekkanisa naye nga toli mu kisenge mwakubira, musabire nga toli wakubira, togenda kubeera saddaaka, bagenda naye musiba. So abakyala ebintu bye twayitamu waliwo eyakwata.